weerowoozeza nti baakafuddeko nnyo sikangu kakuteekako birowoozo okwata ku bbeere banyenze zesigabanya omwenge okwata ku bbeere sula mundeke mundiise amaaso katonotono bakataddeyo weekaze yomba bakataddeyo oba mbitegeera kubanga omuleze nyonkako mayonke tosenda gendo yonke oba nyoka yagamba oddeeyo genda sekasenda nyonkako byonsi gendo yonke waman yaksibu khati'ata au ithma balamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omulezi waffe atumanyi yatwetooloola nnyo ebyo byolaba biba biyiseewo abeera akugumiikiriza olumu ng'akuwadde kakisa kakudda oba ng'ayagala kukusibirayo nga togenda kudda. Kyovalawo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja abayudaaya n'abanyonnyola Allah naga nti Allah wafaali kino Allah munene. Bwe yalaba nga tebabitegedde yabagamba dhalikumullah, nze oyo gwe mbagambye gwe bayita Allah rabbukumul haqqu, oyo ye mulezi waffe ow'amazima simuteesaako, fala takunanna minal mumtarin. Bye nkugambye oba mu magezi biganye okujja kkiriza okole bukozi ye yoyo bw'ayogera yaba ayogedde. Alina bye yayogeranga mu magezi sabijja mangu naye olw'ekitiibwa kye mulina kukola. Mbaka yayogera ekigambo basiraamu nga bw'oba toli musiraamu nga sibitegedde naye ng'olina kukola kubanga yayogedde. Olwa aya ebbiri ze yamusiba eziri mu Najm ezigamba zitya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha, oyo tayogera okuleka nga nze mugambye okwogera anti byayogera bubeera bubaka obuva gyendi. Allamahu shadidul quwa, nze nannyini maanyi, nze nasomesa omusajja oyo. Oyo ekigambo ekyo kalero kyeyogera. Singa Allah tayogerera mu ye nakyandikoleddwa. Yagamba idha waqa'a adh-dhubab fi sharabi ahadikum falyaghmisu kullu fa inna fi ihda janahayhi da wa fil ukhra shifa. Omumwe bwabanga akutte ekyokunywa kabeera akacaayo baakatunda, enswera nejjanga ezunga neegwamu, takolanga ensobi enswera eyo okumala gagigoba, amalanga kuginyikamu yonna. Anti ensonga lwaki bwente bwe mbagambye ekiwawaatiro ekimu eky'enswera Allah yateekako obutwa, ate eddagala ly'obutwa obwo n'abuteewo kiwawaatiro ekirala. Kati bw'omala gagigoba tomanya osigazza butwa oba osigazza ddagala, kwe kubigatta obubiri obutwa obutte mu nkolero ekyo. Ne batunula bati basomeka banna kikyaleese kale waliwo ekirala n'agamba bagambye ekyo batandika okukikola. Anti nannyini eggulu yakutegeera okusinga nga bwe wetegeera. Bw'aba ayogedde genda okole komukategedde. Yagamba omukyala ng'amugamba akweyesa engoye, n'agamba omusajja awanike engoye. Mumpulira bonna bantu. Omukyala omu najja n'aleetamu ensonga nga taliimu bunnanfuusi nga nsiraamu. Yajja n'agamba Nabbi, siganye kweyesa ngoye, naye nze nnyina wempita abonoonefu boonoonawo nnyo, bakojobawo, wabawo n'empita mbi, engoye zange zijja kwonooneka. Kale ate nze munzikirize bwe mbanga mpita awo zo nzikwate. Wandibadde olowooza nti ekigambisa Nabbi abasiraamu okuwanika engoye kubeera nnyonjo. Yagamba omukazi ziyiseewaawo nga zikoye mu bukyafu obwo, bwe zinaatuuka awantu awali awakalu wanaayoza obukyafu obwo, bw'onaasaala essalaayo kale ng'erimu obukyafu Allah yakodde mpe. Otegedde? Omukazi yantaddemu obwongo bugamba nedda, okuwanika ku ngoye buyonjo si kyekyalimu. Ekyama ky'omukazi okuta engoye baali beewaza mubiri gwe, kubanga ebifo ebyali omukaaga ebyayogerwako mu Ihsaan ebyali bireetera abasajja okwegomba kyali kigenderamu. Yagamba ebigere by'omukyala mulimu abaalobanga kwalubira, laga nti enviiri zaabwe, laga amaaso gaabwe, laga nti engalo zaabwe. Na bulungi akuleetera ebintu ebyobulabe ku mukazi, era nti ebyo ategeera waatunula, naye ate abajega bataasoma
mumutula nnyo ekikolo kitegedde abajiga basiga mutula okubeera ekyo ekikolo bakifera banamya okufaayo ettawulo naye amala jilbaabu najja ngolabanga yooyo wallahi omala okuwowa omwana noleeta azikaali egeregese kati nabbi akubira tooki webataffeera awo bakuba eriiso omuzigo omumannyo bagufera togutwalanga guwerekerwako ebizibu emabega bibiri ebijja olw'obulwadde ayinza okugwa ku booda erinnya erinyanya omuzigo ne livaawo lwagenawo ekidirisa tekizize nga kizibu naye wali bwe bataffera ebyo ndegeregese kati ebitiibwa obusiraamu mukkiririze mu Allah subhanahu oli gwe yatuma gwe yalaba nga ye mutuufu w'okutuma bye yayogera kola ebyo kyaba teyakola tokola kamba wali ekintu kimu nga mukyagala nnyo naye nga Allah yakigala nga kimunyiiza naye nga ate mukinyumirwa ali ebitiibwa omuntu okumala okufa ne batambula nga tuva we tusaalidde nga tugenda okuziika yenna afulumya ekigambo kyonna ne bw'aba awadde munne essalaamu malayika bakunyiigira nnyo bano nabbi baatugamba mu hadisi ya Barra bun Azibi summa radduuhu ila al ardi bamaze okusaalira mu nzirize y'omwoyo omuddu ono baleeta omwoyo nga tebana bagumuteekamu naye kalo ke bamutambula bazuukusa kye bayita nafsi gwe mwoyo mule bulungi asolo gwe mutima kati ate ruuhu baba balina ruuhu baba balina mwoyo muntegedde mutima gwofa nagwo wano mu interview okutambula omuddu addamu n'atandika okufunamu obusenso obutono naye nga tabitegeera bulungi era aba afiiringamu akatono nnyo wulya statement eno nabbi alaga nti namutuuse ku ntaana bano bamuweereza mayiti bagiteekayo mu interview eyo omuddu oyo bamuteeramu ekitonde kye naye nga boolaba omuntu omukoowu oba omuntu abadde azirise oba omuntu ava mu mazzi atalaba alinganga awubye omuntu wali awo ali bwati ye interview ebeera awo bwe bamala okuba akadongo bwevi ne mutandika okussaawo ettaka bateekawo ekintu wakati wa mayiti ne muteeka ettaka nga kintu kisiikiriza bwe kityo bagenda okukola emirimu gyabwe so nga mu amaaso gabalaganga ettaka limukubayo eri era bulungi bwe bamaliriza bwevi Allah n'agamba anna sadaqa abdi bane bagenda omubuuza ne bamubuuza omusiraamu n'agamba mulekerawo omubuuza Allah yayogera mulekerawo omubuuza fafurishuhu min aljanna mujje mu ssanda ezo awo wennyini ng'oli mu ssanda fafurishuhu min aljanna mujje mu ssanda mwebyambala ebirala wawassa lahu qabrahu mugaze ku ntaanaye wanawiru lahu fiihi muteremu ku bitangaala nabatumula bulungi babatemu biki ebitangaala wulya statement zino otya Allah subhanahu wa ta'ala suratu Fatiri 19 paka 28 olwakati mwenna abasajja bakubaire batya okujja n'obutabo ne mugamba nti ala ana yatika malakani makirani fala yufuzaani waliwo bamalayika bajja bali bava mu ggulu tibakutiisatiisa bwe bakubuuza nti ani Allah gamba bino wulira statement zino mpola Allah yagamba ayagala akolage nga gyakolamu ebintu bye nga teyeetaaga kitonde neki yagamba nti hali yastawi al a'ma wal basir abantu mwe abali mu nsi mbabuuza muntu yaziba amaaso n'alaba bafaanagana hali yastawi dhull wal hulul ekintu nga kiri mu musana bakyokyezza n'ekino kiri musiikirize bifaanagana nabuza ekyokusatu hali yastawi dhulumati wan nur omuliza ekitangaala n'ekizikiza bigwa ddulo omuntu atambudde ekiro neweemisana babeetegereza kyekimu nabuza ekyokuna hali yastawi al ahya wal amwat amagezi gabaga nti omufu n'omulamu bafaanagana namuga nti innaka lan tusmia man fi lqubul toddanga mukwogana omuntu ayingidde mu ntaana oyigwagana ani Muhammad innaka lan tusmia man fi lqubul tosobola kufulumya kigambo ali mu ntaana nakiwulira inna allaha yusmi man fi lqubul nze njogera n'abafu wama anta illa nadhir oyogera n'abalamu eyo statement yali emaze okuggala
agamba Muhammadi kuba naye obulumi bwamujjiranga ku bafu abagenzi bangende wonsimbe ku byenjogera ebirala naga ne bwonaawuggana abala kyakuwulira ebyoyo nange tuli bameka gwe nakugamba kwogera n'abalamu va ku bafu kale osome ayeezo bw'onakkiriza mu Allah n'ennabbi we ogenda kunyumirwa empangaala nga bw'aba ayogedde omanya nti eddiini gye nnyina baagiwooyo kankole bw'atyo bwe yaggamba Suratu Fatiri 19:22 osome ayeezo munaddamu okuleta obutabo tobwetaagisa bakaleeta kagamba kalimu Suratu Shafi naga nti Allahu ya Allahu ya Allahu ya malqasidi ya ghawsahu biismi lilahi wa bihi badina walaw abadna ghayrahu shaqina ya habada rabba habadina wa habada Muhammadun hadina baleta amazzi gayiwa oba okoze bubi kubanga Allah yagaana nabbi tosobola kumanya luwarabu kusinga Muhammad obitegeze hayakumullah wa jazakumullahu khairan lwana nnyo otegeere Allah wo n'oyo gwe yatuma ogenda kuwangala bulungi ebyo bwe bikulema ne bw'oliba ofiiridde Makka mwezi gwa Ramanzaani ng'oli mukulu wa ttwale ng'owagira Arsenal ng'oyambadde jubba ne bakusaalira nga Sudaisi yagirimu bagenda kusaalira Peter hayakumullah wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.